tukyali balamu olw'ekisa kya Katonda. Ekisiibo omulamwa gugamba Mukama nnyongera ekisa. Kubanga ne wooli kibadde ekisa. Zikubire waggulu gwagamba kibadde ekisa. Ate era naye yennyini amanyi okubuuza nti oteredde. Yakwata omusajja omuzibe w'amaaso ku maaso ge. Omuzibe w'amaaso okubanga yali muzibe ddala. Ye yali amatidde kuba kati alabamu. Naye n'amubuuza n'amugamba nti oteredde olaba bulungi? N'amugamba nti nteredde. Kati ndaba. Kubanga ndaba abantu nga balinga emiti. Awo Yesu n'amwongera ekisa. N'amugamba nti abantu tebabanga miti. Abantu babeera bantu bennyini. N'olwekyo n'amwongera second touch. Nsaba Katonda yakuyamba akwongere second touch. Nsaba Katonda yakuyamba kakuyambyeko okutuusa leero addemu akukwateko bitererere ddala mu linnya lya Mukama Yesu.